Omanyi akalagaane tekajja buliika bwe tutyo tuba tutuuse ne programu yo ey'ennimiro nga muno tusomeramu ebyobulimi n'obulunzi. Wabula nga bw'omanyi nti ku Delta TV omubala gwaffe gugamba nti tukole, tetusobola kukukkiriza omale gakola ebintu by'otafunamu. Y'ensonga lwaki tusazeewo okuleeta abakugu bakusomese ebyo by'oteekeddwa okukola ate ng'ofunamu. Okuteekateeka programu eno n'ogikwanjulira nze Shafik Alfadi ng'olunaku olwaleero twagala tutunuulire ddala kituufu emmwanyi terimba. Omanyi oyinza okuba ng'obadde owulira nga bakugamba emmwanyi terimba. Olwaleero njagala okakasize ddala kituufu naawe oveewo ng'okkiriza nti ddala emmwanyi terimba, olw'ensonga nti tuleese omukugu ategeera eby'emmwanyi okuviira ddala ku nsigo okutuukira ddala ng'otandise okuginoga. Omanyi oyinza okubeerayo nga gw'olowooza ekitta emmwanyi kuginoga oba oginoze tennatuuka kwengera nga tennaba kukula bulungi gwe n'oginoga oba ogyanise mu ttaka, naye muganda wange nno kiyinza okuba nga kiviira ddala ku nsigo gye wasimba, ekyo nga kitta omutindo gw'emmwanyi. Nabwe kityo y'ensonga lwaki tutaseewo okuleeta omulimisa atunnyonnyole omuntu ayagala okulima emmwanyi, alina ekirooto ky'okulima emmwanyi n'oyo eyazisimba oba eyazirimako ne zitamugendera bulungi n'atuuka n'okubeera ng'azeetamwa, ate nate okuddamu okufuna ekirowoozo ekirima emmwanyi. Olw'omukugu ono byagenda okukusomesa biki by'oteekeddwa okukola okulaba nti ofuna mu mmwanyi yo gy'oba olimye. Omukugu nja musaba agende maaso n'okubeeyanjulira mu kiseera kino, oluvannyuma tulabe kiki kyatutegekedde olunaku olwaleero. Erinnya Kigoye Edward, Director wa Buganda Ndokwa. Olwaleero tugenda kusomesa ku mmwanyi eyaffe Nansangwa ekyasinza okugumira buli mbeera yonna, oba musana ebeerawo oba nkuba ebeerawo, nga ye emmwanyi gyekoma okweyongera obukulu omulimi gyakoma okwongera okuganyirwa. Ate ng'emmwanyi endala gye zikoma okukula ate zo zisala busazi ku muntu okufuna kye yandibadde asuubira. Mwami Buganda Ndokwa, nazzi kuno twalina ebika by'emmwanyi byali bingi. Waaliwo Arobasta, Arabica Coffee nga zirimibwa mu bitundu eby'enjawulo. Abantu abamu bagenda mu maaso n'okulima emmwanyi zino nga ye amala galima mmwanyi. So kati nga bwe tuli twagala otutemeretemere otubuulire nti omuntu awangalira mu bitundu bw'ebiti alina kulima mmwanyi bweti, awangalira mu bitundu bw'ebiti alina kulima mmwanyi bweti, era omunnyonnyole singa abaze ku nasalebedi y'omuntu okugula endokwa eyo alina kugirabira ku ki, endokwa eyo ajawula atya? Ennima y'emmwanyi zaffe zino kuba twalina emmwanyi nga okuva ku Nayiro okudda eno tulimayo Lebasita, ng'okuva ku Nayiro okudda eri Mbale, Busoga, Soloti nga balima Alebiki. Naye kati bano abagenze boonoona omutindo gw'emmwanyi be bajja ne baleetawo ebika nga bamaze okutabula ne bagamba nti ekika kino kye twaleese, nga bo bamaze okutabula boonoona omutindo gwa zino zinnansangwa. Era kyova olaba nga kati akatale k'emmwanyi katandise okwoonagana. Banoonya emmwanyi eyaffe Nansangwa ne banoonya Lebasita nga teri mu katale, ne banoonya Alebiki nga teri mu katale, nga baleeta zino ze bamaze okwozaamu okukyusiriza. Waffe mu Buganda Ndokwa emmwanyi tugimeza kuva ku ndokwa zaayo, era bwe tubeera ng'omuntu atwala Mbale tumuwa Alebiki, bw'abeera wano mu Buganda n'okudda eno mu bitundu ebirala atwala Lebasita kuba ye emmwanyi eyawano egumira embeera, kuba ye era erina ebyewunyisa bingi. Yo gyekoma okukula n'okwongera omuntu okumuwa okuyingiza. Ate n'emmwanyi eno gye bagamba enkyuseemu gyekoma okukula n'okusala omulimi obutamuwa magoba g'abadde abala. Mwami Buganda Ndokwa, ng'ogenda mu maaso n'okusomesa abalimi baffe, waliwo ebika by'emmwanyi ebizze bijja ku katale nga Kolono Coffee n'ebika ebirala bingi, naye ng'ebika ebyo babitenda okukola ki, okubala, era ng'abalimi bangi babyettanidde nnyo, oba oliawo ne babifunamu n'ensimbi. Naye njagala otubuulire emmwanyi ya Robasta kiki ekigifuula okuba nti ekyali nnungi nnyo era omuntu yalisaanidde okuba nga gyeyetanira okulima mu kiseera kino okusobola okugifunamu? Ekigifudde okubeera ng'ekyali ennungi, ekyali ku mutindo gwayo, ebirungo byayo abasuubuzi katale babeera nga basuubudde emmwanyi baba bafuna ebirungo ebiri mu Lebasita oba Alebiki ezitali zino nkyuse, ate nga erina ebyenjawulo bingi byeyawukana ku eri. Obuzito bwa Lebasita n'Alebiki ne bw'obanga obadde onoze n'otwala kase obuzito bwazo bwawuka.
kibooko waaza yawuka ino lebasita oba lebiki oyinza ogisanga nga kilo eri mu 85 ate zino enkyusirize nga ziri mu 63-65 ebyo byonna byonoona omutindo kati eno yejja esunsula ebirisa byayo ekigifuula okubeera katale nti gye banoonyaako ng'ebirungo byabo bye bagyagalamu ebirina katale ate ng'eno gye bamaze okukyusa ne bagikyusa ne bayunga ku eno ng'onoonya lebasita nga togiraba mu katale nawe lebiki nga togiraba mu katale. Atulaba ku Deuta TV tusoose kukubira kifaananyi ekyenjawulo kiki ekyawula emmwanyi ya robasita n'emmwanyi ya Corono Coffee ku mutendera guli ogw'okuginoga oba ogw'okugiteeka ku katale okugipima mu kilo. Tulabye nga robasita yo ezitowa nnyo naye mwami Buganda Ndokwa njagala tuzzeeyo ddala okundokwa ku mmeza y'endokwa eno ey'emmwanyi. Omuntu ayagala okugimeza okugisimba, omuntu ayagala okusimba emmwanyi eno ya robasita nga tayagala kutwala biri ebimwanyi ebikolerere ajawula atya nga azze ku nasale bedi okugirima? Ku nasale bedi bw'aba nga atuuseewo emmwanyi eno ajawula okusinziira ku sayizi gy'eriko kuba kati eno emmwanyi okutuuka ku sayizi gy'eriko ku mmwanyi zino enjiyirizo zisanga nga bagisibye omuguwa esobola okugonda. Neno lebasita oba lebiki egonda yokka ne bw'ogizinga bw'oti n'oyagala ekutuke tesobola kukola ki? Tesobola kutuka buno obugonvu bwayo. Kati eri bagikaka nga bagikyusizza ekika kyayo bagikyusizza ne bagijja ku butuufu bwayo. Ne kati eno era kati kiyinza okutwalira ennaku 2 okugizaayo waggulu naye ng'ate erimala n'eterera bulungi. Mwami Buganda Ndokwa tulabanga emmwanyi zino z'oli mu kutulaga eza robasita oba Arabic coffee nga ziyimiridde straight naye nga ziri emmwanyi ze batuguza tulaba zo zitandikirawo okukuba amatabi ate ng'omulimi ayagala kufuna mu mmwanyi olw'amatabi geerina nti amatabi gye gakoma okuba amangi oba amatabi 4 oba 5 ajja kufuna emmwanyi eziwerako. Eno erina akati kamu eno etandikiro ky'okukuba amatabi. Emmwanyi eno sebe etandika okukuba amatabi kati emmwanyi eri kye babeera bakoze kyo gireeta okugamba nti ekuba amatabi batta olulimi lwayo waggulu kati neerwana wa weesobola okulokera kati bwe bamala okutta olulimi lwayo nenoonya weerokera yensonga lwaki mugamba nti eyanguwa okuloka naye ng'ate neeno bwebanga etuuse oba ku myaka 10 osobola ogitema era neddamu neeroka era ne bw'ogiweta buwesi bw'oti era ekola ekisoboka kyonna okunoonya weerokera okulaba ng'etwala emmwanyi ng'eri mu straight yaayo kuba buli era mugenda kigenderera bwe ziba nga zitandise okubala zireeta ebiwakatirwa bingi kuba emmwanyi ezo ziba zizitoowereddwa ne zikka wansi ne ziroka nga zimanye neebeera enafuye ziri zijje nga abadda mu kifo ky'eno ebadde esse wansi. Mukama wange njagala omulimi ali eyo omukubira ekifaananyi. Abantu balina obuzibu bw'okusimba emmwanyi n'amala emyaka 10 ng'asimba mmwanyi nga tannaba kufuna mu mmwanyi ng'aba etuuse mu mwezi ng'ebiri oba sizoni oluggwako emmwanyi n'ekala. Omuntu njagala omusomesa okusimba emmwanyi alina kugisimba atya okulaba nti omusiri gwe tegufa ttogge wabula nga bwagusimbye bwe guloka? Emmwanyi eyo tulina okugitegekera mpozi ekyenjawulo okugisimba emmwanyi eba erina emirandira gyayo kati gino gye mulaba emirandira gyayo naye kati eri emmwanyi ennyunge osanga nga wano awali akaveera obulandira buli obutandika we bukoma nga terina mirandira gitandika naye kati eno ne bw'ogiziika fuuti emu emirandira gino gigiyamba okusobola okugenda mu maaso nga tesobola kusala nti oba yakaze oba yakoze eki. Kati ate emmwanyi ziri ekizireeta okukala emmwanyi eno kati tugiziise wansi fuuti nnamba kati kali akayunge bakasala nga kafuuti emu ne babala inchezi 6 wansi inchezi 6 waggulu kwerokera amatabi. Kati mulaba omusana enjokya gye gutwokyamu Uganda olw'okwonoona obutonde bw'ensi kati zino inchezi 6 zaziise mu ttaka z'okwagala butayagala omusana bwe gwaka ne guyingira fuuti emu wansi eba erina okukala kuba emirandira giri giba gitandika butandisi nga ayagala waggulu asevingeyo inchezi 6 ne wansi ateeka ekitundu kya inchezi 6 kyekireeta emmwanyi okukala kuba eba terina mirandira gyayo gisobola kwerwanirira kusobola kubeerawo. Gwali ku Deuta TV omanye omubala gwaffe gugamba nti Deuta tukole tuba tutegeeza kukola kyekiseera oyige okukola bakola batya sente n'emmwanyi
tetwagala oyonone ssente ng'osimba busimbi mmwanyi wabula twagala ozoonoona omulundi gumu ng'osimba then otandike kunoga bunozi ssente yensonga lwaki omukugu akugambye nti ziri emmwanyi endala baziwa fuuti emu inches 6 wansi inches 6 waggulu naye eno akuweera ddala emmwanyi nga ekuze era akuwa amagezi nti kiba kyetaaga emmwanyi eno ogisimbe fuuti namba wansi nti omusana ne bwe guba guzze kiba kizibu nnyo omusana okwokya okuva wano waggulu ku ttaka okutuukira ettaka liba likoma wano okutuuka eno wansi kiba kizibu nnyo kitegeeza omusana we gunaayaka season 2 gujja kusobola okuleka emmwanyi yo nga namu kuba wansi ejja kuba ekyayi n'amazzi awo mukugu njagala ogende mu maaso n'okukubira omulimi waffe ekifaananyi n'okumuyigiriza ekinnya kino tubadde tubuuse ensonga y'ekinnya obuwanvu bw'ekinnya n'obugazi bw'ekinnya n'obunene bwakyo kirina kuba kiti eri omulimi waffe obugazi bw'ekinnya ky'emmwanyi olw'abantu obutakola bino bya speed binjagala weeks 2 nfune sima ekinnya fuuti 3 ku 3 ng'ekinnya ky'ekitooke funa ebitiyo by'obusa 2 bitabule mu ttaka liri olizze mu kinnya emmwanyi ogisimbira omwo omusana ne bwe gunaabeera gwase gutya y'emmwanyi eba erina emmere yaayo gyeterese mu kinnya naye kati omuntu ayinza okulaba Buganda ndokwanga nkutte emmwanyi bwe nti n'awulira nga kimukakatako okujja okusimba emmwanyi kati najja mu Buganda ndokwa namusanyusa nga aguze endokwa zaffe ez'emmwanyi bw'atuuka eri okugisimba n'agisimba ku kinnya kya fuuti emu ku emu gwe Buganda ndokwa osomesa emmwanyi ey'ekinnya eky'efuuti 3 ku 3 kati ye yasimba fuuti emu ku emu ng'awakanya omuntu yategekera n'atategese byawuka sebo osimbe wakati ku nsonga y'okusimba emmwanyi tudde wali ku kinnya ogambe tuteekamu obusa obwo busaaki kubanga abamu batugamba nti obusa buba bwokya bw'obuteeka mu kinnya oba oli abuyinza okwokya ekirime twagala omulimi ali eyo ate aleme kukola loosi mukubira ekifaananyi kika ki ekyobusa bw'alina okuteeka mu kinnya ekyo okulaba nti tafiirwa ate emmwanyi ye tefa obusa obwo bw'alina okukozesa obusa obubeera bumaze okuggwamu ebbugumu bw'aba alina okukozesa n'atabula mu ttaka liri lye yasimye mu kinnya n'alyoka ategekera emmwanyi eyo obusa buli obutali mu bbugumu obw'ensolo zonna zikola naye ekimu abamu era ekibatta ajja n'agula obusa kati buno ab'e Kampala b'osanga babuyiwa myala ng'alina wiiki emu n'adduka obusanga bukyayokya tabulinze kuwola n'asimbira bw'emmwanyi kati emirandira giri ne gitandikira mu bbugumu era ne likendeeza emmwanyi sipiidi kwe yandibadde ekulira ekigimusa kino oba obusa alina kubuteera ddala kubuyiwa mu kinnya okutuukira ddala waggulu ku top y'ettaka kati bwe tusima ekinnya ekyo nga tumaze okisima kiweze fuuti 3 ku 3 ne tuleeta ebitiyo by'obusa 2 ne tubigatta mu ttaka lino lye twasimye mu kinnya ne tubitabula bulungi nga bw'otabula omusenyu n'olikyusa bulungi n'olizza mu kinnya kuba kati senga ogisimba nga ettaka lino olijjeeyo eba etandikira ku ttaka liri eritalina kweteekeddwa kutandikira kati ensonga bwe tusima ettaka eryo ne tuliteekamu tulyongeramu amaanyi ebigimusa ne tulizza mu kinnya emmwanyi yaffe ne tugisimbira omwo wakati n'ebeera nga kijanguyira obutaddirira ku bigimusa by'oba ogitegekedde oyo ye Buganda ndokwa agenda mu maaso n'okusomesa omulimi waffe omanyidde luta tukole naye nga Buganda ndokwa nga bw'otukakasiriza ddala bw'okyagenda mu maaso n'otukakasa nti emmwanyi kituufu terimba okuviira ddala nga wakagisimba tejja kulimba nti ejja kkala wabula egenda kulaganyisa ekituufu nti egenda kumerera ddala paka lw'onootuuka ogikungula kakati omulimi waffe amaze ogisimba kati tulabye nti emmwanyi ozituwanga zikuze oli n'asobola ogisimbira ddala fuuti namba mu ttaka atuuka ddi okugiweta okutandika okukuba amatabi erina kumala bbanga ki emmwanyi tetugiweta nga tennabala emmwanyi bw'ebala yeeweta yokka nekka wansi era emmwanyi twaziweta nga bajjajjaffe bakitaffe baawetanga emmwanyi nga tunoga mmwanyi nga balina n'obuti obw'empenduzo obusikayo ziri ezakula nga neebala negaana okukka wansi n'agiwendulayo n'agissa wansi n'anogako emmwanyi omuti n'amala neguddayo waggulu Buganda ndokwa wangisebo ebyaffe wano e Uganda twagala nnyo ebintu by'okufuna ate era okufuna ennyo tetwagala bintu byakuddaawo kuba kati bwemera wakati kamu bwe kati ffe tulinde yeewete olw'okuba emaze okubalako obumanyi twagala olugisimba sizoni esooka ng'eriko amatabi ngaana omulimi yali yeetaaze nti sizoni emu 2 agiwete kuba amatabi ngaana olubala olusooka emmwanyi eziwera emmwanyi eno bw'etandika okubala nekka wansi amatabi gatandikirawo okuloka
gatandikirawo okuloka galoka nga gadda mu kifo kyeri ebesse wansi senga ebanga eremereddwa zo zino ne zitambula ne zigenda era ogenda ku kyegendereza ng'emmwanyi bw'ebeera ng'ebaze nga zeewese bulungi ogisanga ng'erese ebirokwa 6 8 ku buli ttabi ng'ekulaga nti kati senga lino linafuye eribeera lisse wansi oleka endokwa ebirokwa bino ebibeera birose n'oggyako amatabi n'oga nti kati njagalako amatabi 6 njagalako amatabi 3 n'engenda emmwanyi eroka era ne bwobanga ogisimbye bwoti kati n'ogigeza bino bye basibako obuguwa n'ogifoosingekke wansi erokera ddala bulungi naye nga mu kyo saagala byakugisibako omuguwa kati bw'oba oyagala ereeta amatabi ng'ekyali nti ogwe n'okutulamu olulimi luno enoonya era etandikirawo okuleeta amatabi kuba erina okutambula ng'erina omuntu agitwala waggulu alinga yandibadde nga liida eteekeddwa okuba ng'erinako olulimi olugikontrolinga okgenda waggulu ekyo si kyabulabe kuba watulaze ku mmwanyi ziri endala nti bagenda ne bazikutulako akatabi omutwe ogwa waggulu then nenoonya okuba amatabi bakulage nti ekuba amatabi ekyo si kyabulabe kwene kino si kyabulabe ku mmwanyi eno kuba emmwanyi yaffe eno erina emirandira gyayo wansi kati era bwe gireeta emmere ne ginoonya tabi ki erirose lye tuba tuwa emmere eno era kyova ogisanga ng'eno emmwanyi gye tumeze okuva ku nsigo amatabi gaayo eyinza okuleeta amatabi nga 10 ng'eno ebadde essa okubala n'ereeta amatabi nga 10 nga gagezaako okunoonya ani adda mu kifo ky'oli eyabazeeko emmwanyi obutadda waggulu kati ffe bwe tugirako ebiroko ebyo bano abayiiyiriza n'obisanga nga mu kifo ky'okuga nti kati emmwanyi tugirekera amatabi 3 oba 4 babitaddeko looting powder ne bagamba emmwanyi ebalira kumpi nenga batayiminze gali amatabi agalose kuziri ne bagenda ne bagateekako eddagala ne bagamba tulina emmwanyi ezibalira okumpi. Mwami Buganda Ndokwa omulimisa waffe olunaku olwaleero twagala omanyi wano e Uganda ffe oba omuntu yenna omukozi atya nnyo okukola loosi omuntu azze akuguzeeko emmwanyi mu nasalebeti azitutte ayagala azisimbe zikwate tayagala kukola loosi omuntu yenna akola bizinesi oluvannyuma lwozijja mu nasalebeti zeetaagisa bbanga ky'okuzisimba oba olugijja wano ngitwalirawo nga nsimbira oba nyina sooka kugiteekaawo ndaba ezitaakale then ntandika okusimba zino emmwanyi sibye nga tugitegekedde kati wano zibadde ziriwo emmwanyi 10 nga ziri mu kifo kimu n'ozisanga nga zivuddeyo bulungi bweti kati wonoogiwa ekinnya ekyefuuti 3 kwesa twogitereddemu ebigimusa mu myezi 6 emmwanyi yaffe eri mu sayizi bweti ebeera etandise okumulisa ekyo tolimba kubanga emmwanyi emala bbanga kyokukala emmwanyi kati bw'obeera ng'ogisanze nga nto yanditutte omwaka gumu n'emyezi 2 bw'obeera ng'ogisanze nga nkulu teyitwako sizoni emu gyebeera kati ng'ogisimbye kati mu gw'omukaaga mu Desemba erina okuba ng'etandise okubala kitegeeza mu gw'omukaaga nja kuba nnoga emmwanyi mu gw'omukaaga ogujja mu Desemba kati guno omwezi gwa kutaano otutte emmwanyi zino era bazitwala olw'eggulu kati oyo alina okubeera mu Desemba ng'anoga ku mmwanyi zino kuba azitutte nga nkulu era ffe zino tukuwa ebitundu 10 ku buli 10 tezisobola kkala kyogamba emmwanyi ekuwa essuubi bwetyo twongere okikakasa nti kituufu eddala emmwanyi terimba emmwanyi etuwa essuubi kuba bajjajjaffe bagibagulangako mu advance nga sizoni tennaba na kutuuka abazungu ne bajja ne bakola ki ne basasula emmwanyi we munnaffe atulaba ku Delta TV kyekyo kye tutegeeza okukola emmwanyi terimba njagala okikakase naawe ng'osimba emmwanyi kijja kutuluma nnyo nga bino ebintu okoma kukubirabako bulabi nga tewettanira kusimba mmwanyi bw'owulira nga bagamba emmwanyi terimba ffe twongera kikkaatiriza bukkaatiriza nti emmwanyi terimba so kijja kuba gy'oli okukiraba n'okirekaawo oba okukitwala osobole obutakuba mimiro ng'abantu bakunogako ensimbi. Delta TV tukole nze Shafik Alfadi program ennimiro tutunuulira nno ekirime eky'emmwanyi tugenda mu maaso n'omulimisa waffe olwaleero baamukazaako erya Buganda Ndokwa ate era nga bw'otunuulira ddala kituufu limusaana Buganda Ndokwa mbadde ngenda mu maaso n'okukubuuza emmwanyi zino zirina ebisoomoozo eri abo abazirima twagala omuntu ali eyo atulaba ayali etaaze okulima emmwanyi era ng'azirinamu interest oba eyali azirimyeko omubuulire bulwadde ki obusinga okutawaanya emmwanyi era ayinza kubuvoonoka atya gwe ng'omulimisa kuba nkikakasa olina faamu zo eziri eyo zotayagala tugamba newankubadde tuzimanyi emmwanyi Buganda Ndokwa ku mmwanyi yaffe eno Nansangwa omuntu kye tumuwa ng'ebeera efunye obuzibu oba efunye obulwadde obujja olw'emmwanyi ziri enkyusirize omuntu yandikozesezza omusulo nga tugutabuddemu kamulali
oba taabo bakawunyira tetugutereka ennaku 21 ng'ogusaanikidde bulungi tegufuna mpewo genda ng'oyiwa ku kikolo nga weetoolooza eno ebbali nga weetoolooza eno ebbali musulo guno gujja kutta obuwuka obuva mu mirandira wansi ate n'emmwanyi eno ebeere ng'esika eddagala ng'eritwala waggulu nga tesobola kufuna buwuka bugitaataaganya waggulu. Omusulo guno ogwaffe ogw'abantu era ab'amasomero baalwawo dda omusulo ogwo bandibadde batandika dde ogubaguza mu ttani. Owulidde ekyo kye tutegeeza Delta TV tukole ojja kuba n'essomero eyo ng'olowooza olina ku ssente kuzijja mu baana wokka school fees tandika n'obba kuŋŋaanyaamu omusulo guno gwemu ensimbi. Omusulo ogwo emmwanyi tesobola kufuna buzibu zino emmwanyi enkyusirize ezo ze batabula ne baleeta kino ne baleeta kiri z'emmwanyi zinoonya nga tezirina mirandira gyerwanyisa wansi kujjayo birungo bitabuuka waggulu era kyova olaba nga abamu emmwanyi zibakalako nnyo nga yandibadde etandika ereeta emirandira egijja ebirungo wansi okulwanyisa obuwuka waggulu ng'obulandira bweriko eno emirandira gyayo giri mu fuuti 3 yeeno obulandira bwayo buli mu fuuti 1 kati omusana gubukaza ate neefuna n'obuwuka naye n'emmwanyi omulandira gwayo ogusinzidde wansi kibeera kizibu nnyo okufuna obuwuka era nze Buganda ndokwansomesa ku mmwanyi naye waliwo bajjajjanga abajja ne baŋŋamba Buganda ndokwe kyosomesa ku mmwanyi nze nzirina ziri myaka 10 ziri myaka 6 tefunanga bulwadde bwonna. Emmwanyi esobola okuwangalira ddala emyaka 65 ng'eri awo onoga ssente. Buli lw'ogisalira n'eddamu n'eroka buli lw'ogisalira n'eddamu n'eroka buli lw'ogisalira n'eddamu n'eroka. Kitegeeza bwe nsimba emmwanyi kati mu myaka 6 wenkaddiira mba nkyalya ssente. Oba omaze okwetegekera oba omaze okwetegekera kitegeeza si bye binombo ate ndi ku mulimu kati nkola ate ntegeka obugagga nkole kampani bweti nsobola okusalawo ne nga investinge mu mmwanyi. Kati mwe abali ku mirimu abatalina budde bwa nnimiro osobola okujja mu Buganda ndokwa nondaga ennimiro yo nze ne ngenda gwe nonsasula nze ez'obupakasi n'ez'okugula endokwa nze nendabirira ennimiro yo bwetuuka mu kkungula nga nkuyita nga nkugamba ssebo okungula kutuuse jangu onoge ssente zo. Ebyo byonna obikola? Byonna tubikola. Soko tuwe katale k'emmwanyi kali katya? Akatale k'emmwanyi emmwanyi olwaleero ogisanga nga akatale kagudde sizoni ejja neekwagazisa noga nti kati senga nalabirira senga nange ntunda ng'ono atunze katale kuba akatale k'emmwanyi kajja sizoni ne kagwa sizoni ne kalinnya kati omuntu yandibadde yeesigama mu kulima emmwanyi kuba yo tebonyaabonya nti ate okole kino okole kiri. Omanyi abavubuka ngaffe ebintu ng'ebyo ebirwawo tetubyagala sooka otubuulire emmwanyi tugeze akatale kali wansi eyinza kuba mu kiro eyinza kuba nga mu ssente mmeka omwagazisa oyo omuvubuka ali eyo ayinza okuba nga ebyo tebimulya. Emmwanyi kiro webanga eri wansi tebuuka 12,000 eza Uganda ebanga eri wansi tebuuka 12,000 obanga essennyo ennyo neekoma mu 1800 naye nga tebuuka 12,000. Buganda ndokwa kyayogera ndowooza tetuyinza kukibuusabuusa olw'ensonga nti bakitaffe ne bajjajjaffe baatuweerera nga tusomera ku mmwanyi ezo so bw'akyogera bw'atyo nti 12,000 1800 abatalimba twasoma nga tusomera ku mmwanyi so kati gweoyinza okulowooza gwe muvubuka munnange okusimba emmwanyi oba weejalabya nedda munnaawe oba teweejalabya okuddaawo n'ogamba kambeere ku boda January to January you end up nga toyina kyolina so bw'osalawo n'ogamba mu kyalo kaŋŋende nsimba ebikolo byange eby'emmwanyi 10 mu myaka 5 nga boda emaze okukutula omugongo ate ojja kuba osobola okugenda mu maaso n'okutandika okwenogera ensimbi zo ng'otudde waka mu ekemu eyo gy'olina yesooka otubuulire mu ddakiika emu oba butikiti 3 otubuulire emmwanyi ekegenda mu emmwanyi kyenkana. Emmwanyi bwe tubeera nga ennimiro tugikozesaamu ebintu bibiri egendamu ebikolo 450 ng'olina emmere endala gy'osimbamu bwe tubeera nga tetusimbamu mmere nga yegenda kubeera yokka nga ya mmwanyi egendamu ebikolo 9 essebo ebikolo 9 mu eka emu kitegeeza gwalina eka 2 osobola okubeera n'ebikolo 1,800 mu kifo ky'okuvuga boda mu myaka 5 obeere nga tolinaako wooli kola ki simba emmwanyi. Nkyali Shafik Alfadi program ennimiro tuba tutunuulira bya bulimi na bulunzi nga tufundikira ekirime eky'emmwanyi olunaku olwaleero ate mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kuba tukutuusaako ebinazi obadde obimanyi olowooza ebinazi bifuna bitya oba gwe mulundi gwe gusoose okuwulira ku kinazi oba okiwulira mu nsi ndala nti simanyi rasha ebirima
ate gye tulina okugula gye tulina obbigula tukole butto kati yalinye ebbeeyi kakati mukama wange yesaawa naawe otandike okulima ekinazi ate weenogera ensimbi. Nze Shafiki Alfadi tovaawo katujje. Bajjajjaffe baalugera nti ataakole n'okulya taalye. Y'ensonga lwaki ku Deuta TV tugamba nti tukole kino kyennyini kye tuba tutegeeza okukola. Okukola si kyekiri kyokka nti okeera mu ofiisi wabula n'obulimi kitegeeza kukola ate era nga gwe musingi gwaffe ogwa Uganda kyekitufuula okuba the Pearl of Africa. Era ndowooza ensonga lwaki ne Katonda yatuwa season 2 mu mwaka tusobole okulimiramu. Era nga ku mulundi guno nagambye mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda komawo tutunuulire ebinazi. Wano we tuli no tuli mu nasale bed eyitibwa Buganda Ndokwa n'omulimisa kye bava bamukazaako erinnya lya Buganda Ndokwa nga twagambye tugenda kutunuulira ebinazi. Era emabega wange ebyo byonna byolaba binazi gwali eyo atulaba ku Deuta TV. Ebinazi bino kiyinza okuba ng'ekirime ekipya wano mu Uganda. Nange kennyini kamwa koogera sikimanyi nnyo naddala wano mu Central obiwulire eyo abantu abasemberedde nga ku nnyanja abeekalangala eyo gy'obiwulira naye sibirabanga nako nga bikuze. Ensonga lwaki naawe kati osaanidde okuba nti oteekeddwa okukitegeera ate olaba butya bw'oyinza okukinogamu ensimbi. Tuli butereevu n'omulimi tukyagenda naye mu maaso. Buganda Ndokwa twagala atunnyonnyole annyonnyole era abatulaba ekinazi kino kirimibwa kitya era omuntu akirime akifunamu atya. Tuve mu bino bw'ate kati Russia eri mu kulwana ensonga lwaki butto yalinye ebbeeyi. Kyekiseera tulowooze ku kwerimira ebinazi ate tutandike okukola butto nga bye tukolamu butto tubijja wano waffe Uganda. Omulimisa genda mu maaso nnyonnyola abatulaba ku Deuta TV ebinazi bino omuntu abirima atya era ekinazi kye ki? Ebinazi byebimu ku bintu ebikolebwamu butto, ebikolebwamu sabbooni, ebikolebwamu n'emmere y'enkoko. Twabisoosowaza nnyo tebirimibwa kalangala naye omuntu ekinazi wonna asobola okukirima waali n'akitegekera. Kyekyetaaga ekalangala bwe natuukayo nasanga babiwabusa nabigimusa ebiyiiyirize naye omuntu asobola okutandika wonna waali natandika n'endokwa z'ebinazi. Mpozi kyo kyekiriko kitwala ku budde buwanvuko kiweza emyaka 4 ne bwe kitandika okuwa omuntu okubala mpozi ng'okooye ng'omuti ogutemyewo kitandika emyaka 4 okutandika okubala esebo. Kiringa kyoyinza kigeraageranya ku ki? Oyinza kigeraageranya ku kirime eki kiyinza kitwala emyaka 4 bye tubadde tulinawo? Bye tulinawo tewali kyenyinza kigeraageranyako kuba bino bye tulinawo ebisinga bya myaka 2 wovakedo w'ebiri fene w'ebiri miyembe gy'ebiri byonna ebyo biri myaka 2 micyungwa kati kyo kyekisingako nekiweza emyaka 4 kyo kimala kugumira wansi nekitandika okubala. Kati ekitegeeza oyo muganda wange ayagala ayettanidde oba ennyo mu kulima kalitunsi gwagenda okutema omulundi ogumu sizoni ebeere ng'ewedde ate ng'amumalidde obudde bungi ng'amala emyaka 6 ndowooza kyekiseera alowooze ku kinazi. Sooka otunnyonnyole ekinazi kino omuntu akisimba atya ayaali yeetaaze okulima ekinazi kino? Ekinazi kino omuntu akisimba kyo tukisimira ate ekinnya kineneko ate okwawukana ne kye tubaddeko ku kyemmwanyi kuba kyekinnya kyakyo kitera okuweza fuuti 5 ku fuuti 4 wansi ne tukka fuuti 4 obugazi ne tukola bwa fuuti 5 ku 5 ne tutegeka ettaka erya ne tuliteekamu obusa ky'obobeera ng'olina ebigimusa buli kinyo kyayinza okgenda ng'okiwa wirubbalo y'obusa kyanguwa nnyo ng'okitegekedde ebigimusa mu myaka giri ena gye tugambye ne kisalako emyezi 6 myaka 3 kitundu ne kibeera nga kitandise okumulisa. Wangisebe omanyi bannayuganda tetwagala nnyo ku risikinga oba kukola kintu nti netugamba wayi twagala nnyo okukola nga tugamba biyinza obutafuna oba biyinza okufuna. Ffe twagala nnyo simba ebibiri kakati nyinza okuba nga nyina olusuku lwange ebinazi bino tetubimanyi nnyo nenjagala nti nsimba olusuku lwange mu ngeri yemu osobola osimbamu ekinazi. Olusuku olwa ebikolo 450 tuyinza okussaamu ebikolo by'ebinazi 20 gokka ebinazi osigale ng'omulama gw'ebitooke obifunako nga n'ogw'ebinazi obifunako kuba kyekinazi ekikola kyakyo kiwanvu kigaziwa fuuti 25 neno fuuti 25 kati era bwe tunaabeera ng'olusuku tuluteekamu ebinazi era tujja kukendeeza amabanga ge tujja kusooka kusimba binazi
ate tufuna amabanga agasigadde ge gaba gagendamu ebitooke. Omuntu alimu ekinazi tannaba kunnyonnyoka bulungi nga bwe wamunnyonnyodde wali ku mmwanyi. Ensimba yakyo okuviira ddala ku ndokwa kuba tetulinawe tubimanyi nti oba ojja kugenda ofune ensigo yakyo ogisimbe. Twagala omuntu omunnyonnyole endokwa agitandika atyo gisimba kuba eriyo olinga teyali agadde oba kujja mu nasale bed atye ebbeeyi olw'ebbeeyi naye ng'asobola okugyemezesa. Oyinza kumuwa magezi kyayinza kutandika atyo okulima okufuna ensigo yakyo. Ekinazi kyagalamu obugumiikiriza. Kyagala obugumiikiriza kuba kitandikira ku myezi 7 ku 9 okutandika okumera. Era bino byolaba mu bedi wano bimazeewo nasibawo omwaka mulamba kuba byebimu byenzijjawo n'empotinga mu bicupa bino bye mulaba nkutte. Era kati kino kyakapotingibwa bwe kibeera nga kyakamera kifaanana bwe kiti. Tusooka ne tukikuuma omwaka gumu kitundu nga kituuse ku sayizi eno ne tulyoka tukiwa omulimi okukisimba. Kino kye tulaba kya mwaka gumu n'ekitundu. Kino kiwezezza omwaka gumu n'ekitundu. Kitegeeza nti olina okuteekamu obugumiikiriza okuba nga olina ensigo oba osimbye ensigo omwaka mulamba n'ekitundu okutuuka okukisimba. Byo bya bugumiikiriza bisasula ndowooza n'obudde buli bwe byonoona emabega okumala emyezi 8 oba 9 nga tekinnamera. Ne bwe bituuka mu kukitwala teri ajja nti njagala endokwa 2. Oli ajja nga ayagala endokwa 100 ayagala endokwa 2,000 n'agamba Buganda ndokwa njagala ebinazi. Kyogamba Abannayuganda bategedde okulima ebinazi mu ngeri eyo bwetyo. Nze senga kibadde kisoboka ngenda kukola ekisoboka kyonna ndabe nga nfuna ettaka ekalangala. Kuba bw'otuukayo nga bakungula ebinazi oyinza n'obutayagala kudda ku lukalu n'otuuka nga waliyo ku lw'omukaaga nga bali mu kusala biwummumpu n'otuukayo era ku lw'okubiri nga bali mu kusala biwummumpu n'otuukayo nga wayiseewo wiiki emu n'osanga bali mu kusala biwummumpu ate nga tebasala kiro. Ennimiro y'ebinazi basalira mu ttani. Ennimiro y'ebinazi eka bazisalira mu ttani. Oli nagamba nti eka luutu eno nzijemu ttani 6 zijemu ttani 4 zijemu ttani 3. Bo tebabala mu kiro babala mu ttani. Kuba ekiwummumpu kimu osobola okisanga nga kiwerako kilo 4 kilo 5. Ekinazi kino kitwala bbanga ky'okula? Ekinazi kitwala gyandibadde emyezi 2 n'ekitundu. Ngamba okukinoga bwe kibeera nga kimulisizza kitwala emyezi 2 n'ekitundu. Kyentegeeza mu kyomu ekyo nti kitwala bbanga ki okugamba nti kati ng'emmwanyi watugambye esobola n'okumalawo emyaka 5. Ekinazi kitwala bbanga ki nga nkyali awo nnogako ssente? Ekinazi ekikijjamu obuwanvu bwakyo gye kyeyongera waggulu okubeera nga tokyakituukako naye nga nakyo kisobola okutuuka mu myaka 10. Naye kati yene ekalangala bwe nagendayo ne mbasanga nga babikomya mu fuuti 4. Amadaala gaabwe agabisala we gakoma mu fuuti 4. Ebyo ne babitema ne bategeka ne basimba ebirala. Mu fuuti 4 omwo kituukiramu mu bbanga ki? Kituukiramu myaka 25 ku myaka 3. Emyaka 25 gyonna nga nkyali mu kunoga ssente? Ng'onoga ssente. Kitegeeza tugambe emyaka 25 kyakulira emyaka 4 emyaka 21 ndi mu kunoga ssente. Emyaka 21 ng'oli mu kunoga ssente nga tetonoga mu kiro mu ttani. Era buli lwe ngenda ekalangala bansasulira ne tiketi. Nze kalangala sisasula. Bansasulira tiketi olw'okugenda okubasomesa emmera y'ebinazi gye bimeramu n'engeri gye babitegeka okubisimba. Bansasulira tiketi ekalangala ya mwaka mulamba. Nze bwe ntuuka Entebbe ku mmeeri mpayo obuwika kadi ke bampa ne basalako ssente zaabwe. Nekye nasanga mu binazi bwe natuuka ekalangala ne nnyimirira ku nnimiro ne ndowooza nti oba bagenda kuleeta busawo nga tulakita ze zigenda ziyimirirawo ne bagamba nti kati wano okuvanga wano n'okutuuka wali tutisseewo ttani 2. Okuvanga wano n'okutuuka wali nonga nti kati ennimiro tugijjemu ttani 8. N'atwala ew'omuzungu n'apima n'asasula. Ali ku Deuta TV tokoma kutulaba bulabi wabula weebuuza ekibuuzo ddala ssente zaagaana oba nze nazigaana. Tokoma kutulaba bulabi weebuuza ekibuuzo ekyo oluvannyuma weddemu nkakasa ansi ogirina. Buganda ndokwa tugende mu maaso. Watugambye wagenda ekalangala n'osanga ng'ekyamaanyi kye bakola kuteekako obusa ku binazi ebyo. Ate oluvannyuma n'oŋŋamba oyagala genda kalangala ofuneyo ettaka osimbeko ebinazi. Ki ekikutwala ekalangala? Lwaki tobisimba wano ewaffe abantu abali wano basobole okuba nga bo nabo tekibeetaagisa kugenda kalangala basobola obbirima wano? Lwaki tofuna wano ettaka? Era ngenda kufuna ettaka wano nteekateeka ettaka namaze okulirambula emubende lye ngenda okusimbako nga bw'olaba obungi bw'endokwa eziri mu Buganda ndokwa.
manye nti kati eno eka 3 ziriko binazi, eka 5 ziriko emmwanyi, eka omuntu osobola okutegeka ennimiro n'oga nti kati okusimba ekintu ekimu kantayize ngende nga nkola paati kino bwe kigaana kino kireeta kino bwe kiflootinga kino sente zaakyo ziri waggulu omuntu n'abeera nga ategeka ennimiro. Esebo eno ye Delta TV tukole bwe tugamba okukola tuba tukutegeeza nti oteekeddwa okufuna ssente. Kakati bwonna olima ekinazi kitegeeza ojja kufuna ssente era ojja kubalibwamu abo abakozi ate kijja kunyuma nnyo nga wamala kuwulira mubala gwaffe bwe tugamba nti Delta tukole n'oteeka mu nkola. Delta tukole ate era oteeke mu nkola girabe oteeke mu nkola ogende mu maaso n'okuba nti ate obeera omu ku abo be tunajjako olunaku olw'enkya ng'otugamba nti bannaaye natandika okulima ebinazi era ensonga lwaki mulaba nfaanana bwe nti akanyiriro nyina k'amaanyi ddala n'olubuto ntakulira kuli nga si lwa biwuka lwabula lwa ssente kuba okuva edda nedda tukimanyi omuntu aba n'olubuto olunene bwe tutandikirawo mugamba nti alina ssente. Mukama wange ekinazi kino ffe wano e Uganda era nkyagenda maaso n'okigamba twagala nnyo nfuna ntya nfunirawa nfuna ki ekinazi kino enfuna yakyo eri etya nga sinnatandika kukirima sooka onsuubize nti ekituufu sente zaakyo weeziri n'akatale weekali ate ekinazi kimu kya nusu bwe ziti ffe twagala nnyo okubala. Natuuka e Kalangala kati ndowooza nakyo era bbeeyi yakyo beetambula n'ey'emmwanyi byantabula kuba oluusi lw'engenda ye Kalangala n'okisanga kiri mu 2007 n'okisanga mu 2000 ekinazi kimu oba ensawo emu kiro yakyo naye nga nakugambye bakungula ttani kati kiro yakyo n'ogisanga mu 2003 nga kigize nnyo nga kyagudde n'okisanga mu siringi 108 ekinazi kimu kiro emu n'ogisanga nga yalinnye ng'etuuka mu 3000. kitegeeza bwe mbisimba kati mu myaka ena ekinazi kimu kansooka enkubuzi kivaako ebinazi bimeka ekikolo kimu ekikolo kimu ku sizoni kisobola okuwa kiro 3 kuba kireetaaga wumumpu nga buli kiwumumpu kizitowa kiro 5 kiro 4 kiro 7 kati kisobola okujja nosanga ebiwumumpu 5 byonna byengedde omulundi gumu era ensonga lwaki nagambye tekiggwako kuba bino ebyengera ogenda okulanga ataaga muli agawumumpu agalala gavaayo gagamulisa. Kitegeeza bwe nsimba kati ekinazi mu myaka ena ekinazi kimu ngenda tandika okukijjako emitwalo ng'ebiri n'ekitundu buli wiiki nga ndi awo noga ssente okumala emyaka 21. Bannayuganda tuzuukuke ssente tezaagaana wabula kirabika ffe tuliko ekikyamu yensonga tusaanidde okuzuukuka tulabe ate kiki ekyokukola tuleme okwesiba mu bodaboda ndowooza ne taxi ze basiiba bayiribya mu kibuga Kampala ekibuga kye twakazaako erya Jennifer basiiba baziyiribya leero weemuli leero enkya temuliiwo n'abatembeeyi ffenna ndowooza be bayiribya tulowooze ku kyokukola ate ebintu ebirala mu myaka 5 tugende tujje tulambule ku abo abaatugoba tubagambe nti munnange nsaba kutwalako kaddina nkuliise ku kyeggulo wangoba naye wannumya naye mukunnumya ate najjamu essanyu ate oli mulageko omugambe munnaye nateekawo faamu yange y'ebinazi noga ssente so ate gwe atandike okwewola oba olyawo nakuggwe omugambe nti munnaye nsobola n'okuwolayo ka ssente bw'oba olina obuzibuzibu bw'olina wangoba mu kibuga nga ntembeeya naye kati nnyirira genda mu maaso n'okusomesa omulimi ekinazi afuna ekinazi nakisangako muganda waakyo e Kalangala bwe kibeera nga kimulisizza buli njuki oyinza okulowooza nti batadde omuzinga mulamba ne gujja ku kimuli ky'ekinazi enjuki ze tujjamu omubisi era buli njuki osobola ozisanga nga zikutte kuli nga buli njuki buli kagulu konna nga keetisse kuba gy'olaga ndabayo kyogamba nnyinza okulima ebinazi mu ngeri yemu ne ŋŋamba nti kakati ate ne bizinensi y'enjuki njiraba osobola okulima ebinazi ate n'otandika n'okulunda enjuki wangi esebo Abaganda kibagamba nti akubye ejjinja limu akubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu genda mu maaso emabega ndabayo ekinazi abantu tuve mu kugamba nti kuba ne bwe tubeera nga tulya toyinza kugamba nti kati emmere gye ŋŋenda okulya enkya ngikoze lwaleero ffe lwakuba twakitwala mbu mmere ya leero emmere gy'ogenda okulya enkya kitwala nti ogitegekedde omwaka gumu emabega kati bw'oba ng'otegese oyagala ebintu ebikuwa ssente ezitaliiko kkomo
weteekereyo ekinazi guma emyaka ena si kikulu nnyo bw'obanga obala ekisanja ogenda okugira bukuti nga twakalonda ng'ate owulira balangirira abantu kuddamu kwewandiisa kulonda kwakubi kati abantu tusimbe ebintu nga kirina olubeerera lwakyo lwa myaka nga 2-3 nga kyo kikuwa bubi ng'oteeka buteesi mu nsawo kuba tekiriiko biwuka tekirwala kukiwa bubi bigimusa Buganda ndokwa esebo twagala okulima ebinazi ebyo esebo naye tubitya kubanga ensigo yokka ya bbeeyi esebo fenga ffe tetumanyi bbeeyi yaayo omuntu ayinza okuba yali etaaze okulima ekinazi ekyo ali eyo atulaba ku Venture amaaso agatwegese agenda mu maaso n'okuyiga ekinazi era awulidde afunye ekinyegenyege ekyokulima ekinazi sooka otubuulire ebbeeyi yakyo eri etya ku nasale bedi oli ajje nga yeetegese bulungi era otubulire netubulira waliwo enteekateeka omuntu endokwa webeera etuuse wano etandikira ku mutwalo gumu okudda waggulu omutwalo mmeka omutwalo gumu okudda waggulu bwenfuna emitwalo gya Uganda 10 oba olinamu endokwa z'ebinazi 10 zeyiika 5 kugamba nze bwe ŋŋamba nti naye nga ekinjagazisa ebintu bino abalala balina bizinensi nga ziriko n'abasirikale abazikuuma naye nze eno bizinensi nga mukama yagikuuma kuba nyinyuka olw'oggulo nga bw'olaba wano ebinazi bijjuddewo emiyembe emicungwa byonna nga toyita babbi Buganda ndokwa ababbi obeera tebakutuddeeko mikono wangi ate n'omuntu ogulina ogenda mu maaso n'okumeza ate endokwenda ngenda kati buli lwensanga ekisoomooza ne kibeera kya 1000 ate ngenda ku kya mutwalo ekisoomooza bwe kibeera eky'omutwalo ngenda ku kya miliyoni ekisoomooza bwe kibeera eky'emiliyoni naye abantu abamu ekisoomooza kijja nga kya 1000 ate n'alemera ku kya 1000 n'asigala ku 1000 nga senga kibeera nga kizze nga kya 1000 wandigenze ku ky'omutwalo n'olugjamu 1000 emirundi 10 naye kibeera nga kya 1000 n'asigala ku kya 1000 Buganda ndokwa wanyise abantu njagala tebakoma kutulaba bulabi wabula bagende mu maaso n'okuyiga ate n'okuteeka mu nkola nze ndi eyo nfunye ekinyegenyege njagala kulima kinazi naye ate sirina sente zigula ndokwa mu ddakiika emu yokka njagala omuntu omuweewo engeri endala nti osobola okulima ekinazi ng'oyise mu nze Buganda ndokwa ate nga tutaddemu sente then tulaba maaso Buganda ndokwa twatandise okutegekera abantu ennimiro omuntu asobola okujja ne tukola akakalu ne tumuwa endokwa z'ebinazi n'atubuulira ebbanga lwagenda okusasula n'asimba ebinazi byoba emmwanyi oba ekintu ekirala kyonna ne tukola akakalu ne tusimba ebintu bye n'asobola okusasula mu bbanga ly'aba yeeyamye esebo okyali ku program ennimiro nga mu program eno tuba tutunuulira bya bulimi na bulunzi ogiteekateeka n'ogikwanjulira nze Shafik Alfadi era nga oyinza okubeera eyo ng'ofunye ekinyegenyege mu kulima ekinazi oba okulima emmwanyi mu nnima ey'omulembe osobola okuntuukirira ku simu yange 0703855596 nja kuba nkutuusa bulungi nnyo ku mulimiso ono agende mu maaso n'okubanga akutuusaako ekyo kyennyini kye weetaaga naawe gwe alina ky'oyagala okusomesa ate abantu baffe nga wali etaaze okusomesa abantu okukola ekintu ekitali kimu oba kulunda oba kulima osobola okuyita ku simu yemu ku WhatsApp ne tusobola okugenda mu maaso n'okuba nti tukola ki tusomesa abantu baffe ate baleme okulera engalo omulimisa waffe olunaku lwaleero njagala mu ddakiika emu yokka oba mu butikitiki 45 osobola okusiibula kubaagaliza emirembe ate n'okubabuulira wa woosangibwa Buganda ndokwa sijja kusiibula kubeera nja kusigala nga kwendi Buganda ndokwa nja bulagiriza baagala okutunoonya ennamba z'essimu ozibawadde abasobodde okutambula tusangibwa ku Masaka Road bwe bayita kalina ya Tamale emirundi ko bw'otuuka awo otunula butunuzi ky'emmanga ekipande kyaffe obeera okiraba ekiriko Buganda ndokwa oba okukozesa essimu zo n'abeera ng'asobola otutuukako wonna we tuli naye nga tufaayo nnyo okusomesa omuntu nga tannatandika kukola ne tumwagazisa okukola kyakola nga tagenda kukifiirizibwa esebo omanyi bagamba yeetuukidde tanywa matabangufu kyekiseera olowooze ku ky'okutuukayo oyige okulima ebirime ebitali bimu mu nnima ate ey'omulembe mwogenda okujja ensimbi okuteekateeka puroguramu eno nagambye nze Shafik Alfadi wabula twalibadde tukwongerayo okutuukira ddala yonna
gye wali etaaze tutuuke naye tetusobola olw'omulenganjuba ogututwala akasiribaggo ng'omuso omwene ogulabye abali b'enkaabire ndabika nga ngenda kubasibula naye nga sinaba kubasibula kansooke neebaze bannange be tubadde nabo okuteekateeka puroguramu eno mwami Ndawula Williams abaddewo ku kamera ne Rubega Sadaati nga bagenda mu maaso n'okuteekateeka ekifaananyi ate ekirungi kyolaba. Nze Shafik Alfadi mbasiibudde tusinkane dimansi ejja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.